Leero nina obusungu simanyi oba byengenda okwogera bina abayamba oba bina abagasa oba tebibagase. Nina obusungu n'ekinyongedde okunkakasa nti okuva Paul Kawanga Ssemwogerere bwe yava ku kye bayita ballot paper, Museveni taddangamu kufuna kye bayita opposition, not until His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayingidde mu kye bayita ebyobufuzi bya Uganda. Listen to my points. 1. Tulabye abantu abaleese amendments ezitagasa munnayuganda ng'abasawo babonaabona beetaaga ensako eyinza okwongera ku bye bakola, ng'abasomesa abalwana tewali mateeka gasobola kuba protectinga bulungi nnyo, naye n'olaba bannabyabufuzi abajjudde omulugube nga baleeta ebiteekateeka ebigezaako okunafuya kye bayita opposition. 1. Mujjukire eyaleeta kye bayita Computer Misuse Act nga tewali naali mutumye, nobody, tewaliyo muntu mu Kampala Central yatuukirira Muhammad Nsereko MP wa Kampala Central n'amugamba nti nno tuleetere etteeka eriyitibwa Computer Misuse Act. That was a Museveni project because the computer, oba tuganye nti social media, was a needle, yali mpiso eyali efumite nnyo Museveni. N'akozesa Muhammad Nsereko n'amugamba leeta etteeka. Muhammad Nsereko nga talina muntu kwaba abaamulonda n'ogu gwe yakonsultinga ebere kanso ya city nga gy'oyinza okugamba nti nno Kampala City Council, councillors, none of them was consulted. Nsereko n'aleeta Computer Misuse Act as a private members bill neriyisibwa, ng'okuvaayo n'oyogera ku muntu mu mbeera emu oba endala osobola okutwalibwa mu makooti paka mu makomera. Bakutta abaana babasibye nga babasibira mu tteeka lya Nsereko, musajja Muganda ayamba Museveni okuyingiriza bannayuganda nga ba-expressinga their feelings via the internet. I am bitter today. That is number 1. Nkulaga Abaganda Museveni bakozesa okulwanyisa Buganda, okulwanyisa abaana ba Buganda. Ekyokubiri, bw'otunuulira etteeka lya lumu mbu erigamba nti LOP agenda kulondebwanga ebibiina byonna ebya opposition. Jjukira etteeka erya lyotwandise political I think it is the Political Organization Bill, liteekawo nti ekibiina ekirina ababaka abangi mu Parliament nga si kya NRM ekifuga eggwanga kyekyerondamu opposition leader. Lwaki? Kubanga badde bakitwalira ku kye bayita numerical strength. Kati lumu nga Museveni ayita mu lumu era asaba abantu b'Emityana mbeegayiridde temukomyawo likyali lumu, temumukkiriza na kwogera kigambo kyonna mu maaso gammwe. He is one of the Museveni projects. N'aleeta ekiteeka. Nawulidde mbusimanya Parliamentary Legal Committee yaliwadde clearance, naye nga buli muntu eyeebuuzibwako yabagamba nti kikyamu. Actually ffe twali tumanyi nti no balisuula dda ne mu Kasero. Nawulidde likomawo. Teweewuunya nga liyiseewo ng'okulonda tekunnabeerawo. Museveni project Muganda namba 2. Muyina okutandika okuquestioninga obuganda bw'abantu abo. Ekyokusatu, UPDF amendment bill yaleetebwa omusajja amanyiddwa nga Kiryowa Kiwanuka, nga bakimanyidde ddala bulungi nnyo nti Parliament tesobola kugenda mu maaso kubaganya birowoozo ku tteeka erimaze okusalibwawo ekkooti, kebere ekkooti gye wandiise ekkooti esookerwako oba ekkooti gye wandiise ekkooti enkulu, High Court. This was a Supreme Court determination. Parliament ngeyita mu speaker omukutuzi wa ddiiru ne bakomyawo etteeka ku floor ya Parliament nga speaker akimanyi bulungi nnyo nti yandibadde tasobola kukkiriza yadde kuwa mwaganya ekintu ekyasalibwawo kooti okudda ku floor ya Parliament
kiteesebweko kubanga oba oyingiridde kyetwandiise obwetengereze oba independence of the judicial arm. Ne bajja ne bamala obudde bwaffe ne balya ssente z'omuwi w'omusolo nga bayisa ebintu ebyekisiru. UPDF Act yakomyewo kati baagala kukomyawo court martial. Naye nga court martial baagala gikomyawo banoonye we basobola okuteekera ebintu ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency President wa National Unity Platform, bamuteeke mu court martial. They will determine when he will be tried. Bamulemesa okwesimbawo. We are watching. Lumu ngamaze okuleeta political organization simanya gundi ya lop simabiki kiriwa kyewanuka najja n'ekino ekya amendment ndowooza mukiraba nti tubadde tetukyalina opposition. Kiriwa kyewanuka kati baali Museveni yataddeko n'omukono katulina ekigenda okuddako naye mujjukira ennaku z'omubbi zibeera 40 ana. Museveni wetugenda agenda kweza emyaka 40 ng'afuga. Museveni yajja okubba okutta n'okuzikiriza. Bw'otunulira Museveni tosobola mwawula na sitaani. Tulina etteeka eddala lye baaleetaawo eryaleetebwa omukyala ava mu mambuka eyo oba North East. Erinnya ly'omukyala yo ndyerabidde. Tayogerangayo kigambo na kimu mu paalamenti okuggyako okugamba I bla 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 swear in the name of the God ng'akuba ebirayo n'okulonda I tabangako kintu kyonna kye yali ayogedde. Naye bwe babadde banoonya omuntu asobola okutembeeta gye bayita Political Parties Amendment Act oba biiru nga baagala musimanya ekibiina ekitatula mu iPod tekiifunenga ssente ngoni balinga eŋŋaŋa. Ebyo byonna bittajetinga omuntu ogwo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform. Mukiraba nti nno bulijjo tetulina kibiina kivuganya. Bonna babadde bali wamu bakola ddiiru bakutula ddiiru. Kyova olaba abalwana nnyo bagamba nti Kyagulanyi ayonoonye ebyobufuzi. Balemye kwogera nti Kyagulanyi atuttidde omugaati alinye mugaati gwaffe. Those are 4. Mukimanyi nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva lwe yatandika nga munoga nti avuddeyo mu byobufuzi butengerera bamugana okuddamu okukola concert yonna. Takkirizibwa kubaako wakola kivulu naye ng'ate okimanyi nti omuntu abeerako n'omulimu gwe mwajja kyewandiyise ekigulira Magala Eddiba. Balooya balina chambers era nakati Erias Lukwago Medard Segona wadde Erias Lukwago ye road mayor naye ate agenda n'akiikirira bakilayanti be n'afuna akasente. Medard Segona bwatyo ne balooya abalala bali mu parliament. Waliwo abalala nga balina business, balina hotels, balina amasomero g'amafuta. Business zaabwe zibadde zitambula nga bavuganya gavumenti. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobola genda ku stage kuyimba mu Uganda wonna just because awakanya oba avuganya Yoweri Kaguta Museveni. Ne mukiŋŋamba nti nno babaddewo opposition mu Uganda. Abayimbi ne ba promoters babavujjiridde babawadde mmotoka babawadde sente basima bano ba tiktokers sima bano ba youtubers baguze buli munnamawulire ategeerekeka n'atategeerekeka in the name of okwonoona erinnya lya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwali mukirabye mu byabufuzi mwaka ki nga kiringa bwe kiri olunaku olwaleero nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakutta omumuli gw'abantu abanyigirizibwa. Uganda ebadde terina opposition okuggyako olwaleero. Olwaleero tunuulira mukwano gwange gwagoberera era njagala era ntunuulira abantu bonna aba opposition whatever they are doing is directed to His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva ku NRM, UPDF, JAT, police, prisons bakutte abaana ba Kyagulanyi babatadde mu makomera awatali musango. Okugatako political parties ze mumanyi obulungi ennyo okuli DP okuli PFF okuli UFDC okuli simanya bano ba ecological party buli kibiina sima walowoozi no sima Dealers Alliance sima forum abo bonna their mission is only one,
to fight His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala ombuulireyo olunaku lw'ojjukira nga Chief of Defence Forces CDF avaayo straight n'ayambalira ene opposition figure oba leader nga bakiri olunaku olwaliro nga Muhoozi Kainerugaba CDF avaayo butengerere n'alaga support eri Museveni kitaawe ate nga ye commander in chief naye nga atakulaga nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu in fact ngakulaga nti no yadde ye commander in chief ayina oludda kwagwa. Wali okirabye ludda wa mu byafaayo bya Uganda? Today I want to open your eyes. Mwe naba badde batakyalaba mukkirize mutegeere this is the time. Bwe kiba nti abantu kankwene bino ne Katikkiro wa Buganda ku mutima gwakimanyi nti Kyagulanyi tamwagala ng'omuntu era naye mu ngeri emu oba endala amulwanyisa. Kambawe ne kino waliwo abataka bajjajjaffe ab'obusolya bayita abakulu ab'ebika abali ku payroll ya Museveni nga baagala okukozesa kyewandiyise amaanyi gaabwe okuteekawo kyewandiyise okuinfluencinga mbu bazzukulu baabwe bagane okulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu nkabatemye namwandu bakatima musika tiosikidde kitaawo olowooza nange onsikiriddemu abakulembeze ab'amadiini olwaleero okuleka abatono abavuddeyo boldly ne bagamba nti nedda ekikyamu kibeere ekikyamu n'ekituufu kibeere ekikyamu naye abasinga bonna bali ku payroll ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nga ekirina okukolebwa kyakulwanyisa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform. NUP bagitumye buli kimu babayisa ababbi babayisa abayaaye babayisa bahuliganizi babayisa abatemu babayisa abatujju naye kukakasa nti eggaali za NUP zowandiise ng'eggaali yonna gye ziyise zibadde peaceful nga tewali muntu n'omu akaaba. Eggaali yawerekedde Museveni ng'agenda okujjayo empapula okuddamu okwagala okutukinaggukirako oba okwagala okutukinimbukirako omulundi oba gwakumeka amaze emyaka agenda kwezaana ayagala atwale n'emirala myaka 5 yalese abantu bafa nga bakaaba nga babbiddwa ebintu byabwe nawulidde mbu abamu babakutte n'ekyo kyonna bakiyita kiguumaaza. Kyagulanyi yonna gyayise tosobola kusangayo maziga tosobola era ne sobi we yateekebwa ku Kyagulanyi era naye yalebesebwa okuteeka emize emikyamu ku kampeyini za 2021. Olaba poliisi esobola okuvayo neewolereza abamenyi b'amateeka. Mwe mulowooza nti eggwanga lyaffe teriweddeewo? Don't you think it is time for us to wake up and rescue our country from the hands of these satans? Njagala okubajjukiza ekintu kiri kimu. Teriyo omuntu agenda kukyusa bye tulimu olunaku lwaleero nga ggwe tobyenyigiddemu. Protest vote is the best way to get out of this mess. Tulonde akalulu ka 2026. Tokkiriza wa NRM w'olondera kufunawo kalulu yadde n'akamu. Ewali Ambulera tikinga, ewali Kyagulanyi tikinga, ewali NUP tikinga, oba teekawo ekinkumu. Tokkiriza omuntu wa NRM okulimba ekintu kyonna emyaka 40 bye batakuwadde tebasobola kubikuwa era bagenda kuteeka mu mbeera ya kusuubiza na kuteeka mu mbeera y'essuubi eritaliyo. Ngenda komaone episode y'omusajja amanyiddwa nga Kasolo oyagala kudda kwesimbawo mu bitundu ebyeyi ekyotera. Ngenda kuleetera program egenda okuddako ng'efokasinze ku ye ate yatwanguyiziriza 2026. Njagala okwebaza gwangoberera n'okusaba kusigale nga message gy'oba ofunye ogyongerayo as much as possible. Nze mutaano wa Mbega Aloysius Matoovu Junior tugamba protest vote kanoonye kakube kakuume kagoberere bwe bagizaako okukakwatamu kalwanirire kubanga kaluluko. You don't need to be violent, you don't need to have a weapon, you don't have to have anything apart from kibayita law. Olina okubeera n'obumalirivu. Nze mutaano wa Mbega Aloysius Matoovu Junior and I say all this for God and my country. God bless you.